Niriza enkyalero mu munyo ku macha wano ku Soul TV amanya ganga zetu simapolo kubuza ko nti wasotya nyabo wasotya sebo azukusenda fe enkyalero tusaside nnyo abafunye ebizibu tusabira nnyo abayizi bafe abatandise ebigezo ebyakamalirizo eby'ekyomusanvu nti omukisa gwa Mukama gubere nammwe tubagaliza buwanguzi bwerere enkuba eyongera okutonya abatambula mwegendereze owebigere owa piki owemotoka tolinya mazzi gotomanyi buwanvu bwago tusaba nti nabakwati bako ensonga z'amakubo namwe mu koleke mutekedde okukola entindo n'enguudo biguddemu ebirala birinyegenyege tetwetaaga kulaba abantu baffe nga bafa mu nteekateeka yennyini tuze twogere ku byobufuzi tukubaganye ebirowoozo ku biro mu kiseera kino kyennyini ebbugumu lyeyongedde erudde eri mu byobufuzi bwewetegereza obulungi formation ez'enjawulo zeteekateeka n'ebibiina by'ebyobufuzi munda mwennyini olaba nga mulimu akabugumu waliwo abaatongozza ekitebe wali mu kavule awo nno essanyu oba n'ebbugumu nolaba nga lyeyongedde olaba aba NRM badduka okukiika embuga balala bakola bwe bati ne bwe bati bingi ebigenda mu maaso nja kusaba Honorable KAIJA Harold nga bulijjo bwe lwakusatu yesaba wandiisi w'ekibiina ekya FDC Katonga Faction akubuuzeeko tutandike program. Honorable KAIJA buuza abalaba Soul TV Nowa Dream Restaurant mutumireko mutumireko kati azala walanka akwisa magari yes soko buuza kwamba pasta kakati basekretary general bali bameka omu ali omukati enate byenaja nanko Honorable Godfrey tebiriyo soke tubuuze kati tuli luddawa soke tubuuze ate poke na kulembede ngovuze ligende Honorable amaba tuli mbuwambe muri mutiyeyo ngiye bale njagaanze kusinga kusasira Secretary General Forum for Democratic Change Honorable Harold KAIJA mami onutamanyi tuyanze je tuyanze so njaga kusasira abantu abafa enkuba twogedde ku butonde bw'ensi ebbanga ddene waliwo n'omuntu yampeeza email nga munyeevu olw'okuba nga ebikolwa ebyonona obutonde bw'ensi nga ye mwafuna naddala nga yali mulimi wa adiringa mu kaitunsi bwe nannyonnyola ekizibu kya kaitunsi eri ettaka n'obutonde bw'ensi n'andaba ng'omuntu asinga okuba omubi n'afuna email yange n'akola ki n'ampandikira ekintu nga kiwanvu kuba nali ntegeezezza abantu nti awantu awali entobazi abantu basimbyewo kaitunsi bwe basimbawo kaitunsi kuba Katonda akola entobazi buli olaba olutobazi bw'ogenda olugoberera osanga omugoba ennyanja teri ntobazi bululya isolated island nti kwe kulinga okussa kw'ennyanja oba egguni nga bw'olaba abantu batera okukola nti bw'owulira nga oliddize ng'oli oyagala kuzza kusesema ng'oli mu public bagatambula n'akaveera kakati akaveera k'ennyanja n'emigga ziwetland nzentobazi mbusinga mbu amazzi gabimba bwe gati entobazi zino zikole ki ziganywe galeme kukudduka nnyo kakati bo bano abagezigezi kibaakola ne banoonyayo omuti ogunywa amazzi omuti gwa kaitunsi gumu gunywa ebidomola 8 olunaku ebyamazzi 8 kakati laba ng'oli alina emiti omutwalo gumu mu kitundu kyova olaba after some time wolabye kaitunsi bamutemawo ne basimba ebizimbe kati amazzi ng'omuganda bwaga ategeera ebirawo gaali gayise kati bwe gajja nga gabimbye ekifo ky'okufuna eno sponge aganywa wabeera wali flat gayitawo wiisi negakola ki negalumba so nti tubikola onekikusanyusaamukko kubanga oyita mu bitundu bingi noya ddala ngaliwo ennyumba ng'okugjaho nga naawe bulijjo onoonya kinaakutta ngeri agenda okuddamu gisulamu ng'egenda kuggwa so n'olwekyo nti nga tugeza tolinda bantu kugoba bino migo ebandaba ne gavumenti weba egoba baavu abagaga nekola ki nebalekamu nekana olwosezo oziraba kuba waliwo wolaba ng'amazzi galinnye levu gye galiko nti oli alowooza mbu asibye amayinja era nga gatuuse so njagala kubasaza nawudde oluguudo lw'abano
Rugende hoimanoza wona hoima kafu lwaula yes wewa mwita kafu kuno oluguudo lisime bayita umanyi mayanja mayanja yali wanongo busunjwa ayawula awayirwa kiso ne mitiya nawo wali mumaso awafira abasawo sometime that's mayanja kati kafu ovuga nomalako kiboga novuga nomalako kyankwanzi kati wakati wakwawula kyankwanzi ne hoima oyo kafu ye kafu ne kafu ku ludda luno lwagulu era awe gwe mmanyi yayawula ngamba mbadde si oluguudo oluntambu ne mbadde si ngo kibayita kafu oluguudo yayawula Buganda ne Bunyolo bova nakasongola kafu yawo kati kafu oyo yayawula Bunyolo ne Buganda side zina kasongola ebyo nga bayita bikola kakati of course oba yalese kyebikiro kye kintu kyobadde ogerako is environmental changes wali ngambi mukizo okuba kyebikiro kwani kyebikiro omusajja muganda edira fumbe ye kyebikiro akikola tosa kuma kyebikiro kyekigamba KAIJA noza tegeza abatuuliza nti ekitongole ekitebereza embeera y'obudde kyakakasa nti enkuba ekyaliyo nyingi bagitugamba yenu bagigamba myezi nino rains kyajja so twegendereze tumanye nti obuli ebintu ebyekikabi ekito biyinza okweyo n'abalimi balina obuzibu kubanga enkuba efaanana bwetyo naddala abantu abalimu ebintu kati nga nyaanya ebintu ebirina ebikoola ebinene mbasaasira Honorable Godfrey buza bala basoga abatulaba mbalamusiza Mukama yebali kubakuuma n'olwaleero ku Lwokusatu ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi guno ogw'e11 tuli ffenna Mukama yebali wiiki eno n'omwezi gino gyonna esatu nagikazaako emyezi egy'okusettinga goals n'okwekebera. This is a month for evaluation, okwekebera and even setting goals for the next year. So engeri gy'omalamu emyezi gino ogw'okumi 11 n'ogw'12 gitegeeza kinene engeri gy'ogenda okumalako omwaka oguba gugenda okuddako. Omwezi guno Katolayo njagadde just kubakubiriza nti tufube kyonna ekisoboka okuba nti tuteeka ebiruubirirwa mu bulamu bwaffe ate tubiremereko ebiruubirirwa zibayita goal. Mwami KAIJA nange naawe n'abatula batunyumirwa nnyo omupiira. Kizibu nnyo genda mu kisaawe n'otasangamu goal posts. Nobeera tujja kuzannya omupiira ogwo. Ekikuzanyisa omwaka mulamba nga toyina goal posts mwogenda kuteeba kibaki. Goal zikuyamba buli those setting mu bulamu bwo. One, you become happy when you achieve them. Ne oba toza achievinze it's not a problem. Ozongera ya walala. Ekyokubiri, goal zikuyambako oconcentratinga. Noga kino kyenjagala okubeerako. Focused. Betwali tusa obeera focused. Ndenyo betwali tusa twalina the magnifying glass. Magnifying glass yo MP5 bwagikolanga bo enjuba ngebadde yakannyo n'ojeremeza ku lupapula abantu wamu oba kwano ku mubiri wagenda ng'okulya nga kantu kakuyingira. Bwalwisanga ku lupapula ng'olaba n'okunyoka utandika okunyoka omukka. Ebe naye betu bebategeeza nti when you concentrate otuuka ku kiri kyennyini kyoyagala. And finally with goal setting, goal zikuyambako okuliberating obudde bwo. Obudde bwo batufiiriddwa obudde bungi mu bulamu bwaffe because oba toyina kiruubirirwa katogenda okwenanga ne mu myaka 45 ndi myaka 5 kino naye bw'obanga olina goals wa settinga zikuyambako obanga tuwayonoona budde bwo n'obumalira ku ekyo kyewateekako amaanyi. Mwami KAIJA abadde ayogera ku kigambo ky'enkuba. Enkuba tugimanya ffe ng'abalimi olina okukimanya omanya okumanya n'oteekateeka bubeera ng'oli mulimi nga mu kiseera ky'oli mu kwokya bisubi. Then that means tewateekateeka bulungi. Bw'obanga oli mulimi mu kiseera kino ng'osomba busaba ogenda okuteeka mu binnya tewakisetinga bulungi. Nze ndina time kati ku mulundi guno omwaka ogujja nteekateeka okusimba ebikolo by'emmwanyi 1,000 ze eka 11. Buli eka egenda wekolo 9 naye emmwanyi zino kati basima binnya kwamanyi wagonda. Kati mala okusima ebinnya mu January ne February emmotoka zijja kuba zisobola okunona obusa kubanga omusana gujja kuba gwaka. Then by March enkuba etandikirawo ntandika okuteekayo emmwanyi. Enkuba nisitonya mu March, April ne May
ogenda kuyingira June ngegwayo zibange ezikutte omusana gwakamu katono gw'omusanvu mugwomunane nkuba neddamu ogenda okuyingira December w'omwaka ogujja emwanyi zimazi okukwata era sizoneddako botandika so kikulu nnyo okusettinga obuddebo n'obutaklashinga bulwabiranga tuwakiplanninga bulungi otandika oklashinga n'obudde obudde si bwakwokya bisubi gweyagala kwokya bisubi so it's very important that you set your goals and finally after setting your goals you know how to achieve them. Good. Do everything possible to achieve what you set to achieve. Tuyanzegeye Godfrey Kiwanda Subi atenga kisoboka tukwaniriza nawe solo tweyungako mu nteekateeka y'okubaganya ebirowoozo n'okusindika obubaka obuwandiike ku noti 7 noti 1 noti 9 noti 6 tukubaganya ebirowoozo nga tunulidde ebigenda maaso mu kisawe ky'ebyobufuzi ebbugumu lyeyongedde Honorable Godfrey Kiwanda Subi ngendo kabuzo kembadde njamu mubuuzi manye week eyo ewedde simanyi lwaki amantu temwaki tutenga kikulu Minister wa disaster Musa Echweru si ye ono omukyala no Hilary Onek yatugambye nti bakiwanda bano government yaabwe ngeri mu kukola ku ba refugee egula enku za trillioni 4 mu bilioni 9 mwana munye ikitegeeza buli lunaku bagula enku za bilioni 13 mu milioni 7 enku ezo ziri luddawa kubanga olwedde twawulira mu prime minister's office nga abantu banywa coffee ezokufumbisa kunywa coffee tibaga bilioni 9 mu kuyigiriza abantu kunywa coffee ewange tebatuuka simawo beewo bakolaki ne bilioni 13 buli lunaku okugulira abanoonyi b'obubuddamu duyaresinga guno omulimo nga Kiwanda yagiina tenda zino enku ziri luddawa Honorable Godfrey Kiwanda Subi sirowooza nti ye muntu omutuufu kubanga gavumenti ye nga nakirabyeko naye nze kyendowooza kyagala okukwatagana muko katone ku KAIJA kyeyasookeddeko bakwana agasaga kikubaganyako birowoozo mugundi ezo omanyi nti ebintu byaffe bingi bikyuse olwayo of host over 2 million refugees Uganda lirimu kugwanga erisinga okuba n'abanoonyi obubudamu abangi mu ggwanga waliwo amawanga agamu getusigana population yabo waliwo amawanga agatawuza na bukadde busatu but we have refugees about 1.5 kati ate no bomanyiko abomanyika bali mu official gazetted areas nebo otuke wa finance anono HAKAIJA akimanyi to usanga ba South Sudan anyway that's for another day neku okimu kyendowooza nti nali nnyo crusader wa mwami KAIJA ku nsonga ya Kalitunsi but we need to get a discussion over it omusajja munangamba onalebo nabawulidde nga mogani wa KAIJA ku kigambo kya Kalitunsi naye muyina okukimanya nti Kalitunsi ono bwe tumusimba asevinga natural forests ateekwa okuba maybe ne mu document eno gyawandikidde KAIJA mweri asevinga nti omuntu yanditemedde omugavu agutwala agufumbise uyantomedde empewere agenda agikolemu ekitando bakole ki kati obanga Kalitunsi ono nga wali kubanga yamanya nti mu myaka 3 ekibira kino kiggwawo bakozesa Kalitunsi kati Kalitunsi wabanga taliwo tujja ku resortinga kunna kubanga naturally twetaaga enku twetaaga okufumba twetaaga okuzimba twetaaga ki kati singa pine taliwo Kalitunsi nga taliwo buli kati konna koola bennongo empewere mugavu buli kimu kyandibadde kiri depleted kati naye Mami KAIJA has to educate me on that one whether kubanga ye justification yabega nti wherever we have Kalitunsi we save on the natural trees ogenda kanjagala kimala yes kakati wali emiraje tusobola maybe that one kakati we KAIJA kyabadde agamba ku kiri kyaba refugees kinzo kowe kitufu kinzo butaba kitufu kwanga mulimu of course amawuli manje biberawo biwandikibwa but the fact is what all set is spending mu kugula enku KAIJA abuuza zozo no tuzijjawa enako ezo parliament ya kaisa president yaisa kiwandiko n'agamba nti tulekeraawo okukkiriza ba China abadde bazze wano okukola zino bino ebyuma bya gundi nga buchola binaluvulaawo kiri kachiri obakolya plywoods naga nti ekyuma ekyo kirya emiti mingi nnyo everyday to the point nti gatubikiriza okujja tujja kwejjukiza nga tukyalina mutu nagumu gusigado yes byali birya Kalitunsi but the rate kwe biriira si rate kwe tusimbira emiti gino so now
kate kyetaagisa as of now whether emiti gino givaawa kwe kuddamu okukubiriza abantu baffe ennaku ezo Bishop Bukomeko yakyandika teri mwana gwateekako mukono nga talina muti gwagenda kusimba tulina okuddamu vigorous okusimba emiti mu bibanja byaffe ku nsalosalo wonna we twetaawo okuba nti wategenzeewo omuti nagulako kutaka nga temuli bwa solution ziri bbiri yes okusimba emiti egitali kalitonsi Kenya balangiridde olunaku olwa public holiday na kusomeza 13 November eggwanga lyonna buli omu ajja kuba ali mu kyakusimba miti balina target ya billion 2 ez'emiti mu mwaka gumu ekyokubiri alternative sources of fuel abantu batransitinga bagenda kuki ku gas okufumbisa gas okitegeera amasanyalaze gabeere nga siga buseera abantu ngasobola okufumbira kuki those are the solutions no solar ne solar ne biogas n'ebirala gwe ewamu mwalinga mufuma wafumiza kalitonsi gwe mwali mufuma mwalinga mufuma kalitonsi waliwo ebika by'emiti biyitirivu byosobola okusimba yana n'abantu bonna bye basimbanga mu kimu ekibagazisa kalitonsi ayanguwa nnyo okukola ki okuva mu kula ate n'ekyokubiri kalitunsi taboola ne b'omusimba mu mazzi kubanga yekyaliko naye nga basinga kumwagala waliki wali mazzi akule mangu aganywewo kyebaagala naye abadifenda tebakikubuulira obabuuza mbugo bwali okula mwali mufumbisa kalitunsi mbonedda lwaki temusimba egyo emiti naye nti wayinza oba nti waliwo omuntu ayagala otuttira eggwanga lyaffe kuba eggwanga lya Uganda buli omu lyagala lisingako obulungi naye ffe tusinza okulitta n'enkuba eno gyolaba emyezi ena it is not good news mawulire maki babyeri eggwanga ensonga y'obutonde bw'ensi naye nga kiri nyina kyene sente trillioni 4 ojja zikebera tukitwale nga kikula ekintu ensonga y'obutonde bw'ensi okubukuuma nga bayogedde KAIJA enkuba ino efukumuka nyingi si mawulire malungi ebetegeeza kye bayita global warming nti waliyo amazzi gano gabako gye gava nezino floods zetulaba zonna ziraga nti mu maaso twandibanga tetujja kuba bulungi bwe tuba tetukoze kimala okukuuma obutonde bw'ensi Honorable Godfrey Chwanda Suubi ebigenda maaso mu byobufuzi mu dakiika 5 gulaba ki bolaba formations bolaba ebugumu ekibiina ky'ebyobufuzi ekitongoza ekitebe bugumu neriba lingi bakayija ne bambala masuuti ne basituka ne bagenda wali matula mu ntebe Dr. Richard Kanokiza Besigye Miriam ya Matembe abadde alinge yawumula ne kati ne yakomyewo mulaba wali nga erida olaba ki kati akabugumirira ko kaki kateeko kubanga omuntu wa bulijjo asaayo ekirowoozo kine kyekitegeeza oba nayisa ku Kyadondo Road because Kyadondo Road ngepandika museveni bataddewo ebipya olaba kigwe nga ali wali mu kintu ekisooka nja congratulating aba National Unity Platform olw'okuzimba ekitebe ekyo one nze nga ali mu politics omut party nze ng'omutandisi w'ekibiina ndaba nti ekisooka ndaba future eri political parties nti abantu batandise okukkiririza mu bibiina you know it is driving us okutujja we twali tulowoleza ku individual merit abantu okutandika okukkiriza mu merit z'ekibiina ekyo kyongera okusimba omulandira ogwa multipartism gwe twanoonye edda nga tugamba tuddeyo mu bibiina byaffe so kati ebibiina ebitandika okuzimba ebitebe ekyo one kindaga nti abantu batandise okukkiririza mu nkola y'ebibiina byabwe other than individuals. Number 2 nze ng'ate ekibiina ekiri mu bukulembeze kindaga stability kindaga stability kindaga nti abantu batuuse ku comfort to the point nga baga nti no kubanga tosobola katubaye twogera oli ku banoonyi b'obubudamu teri mumonyi wa bubudamu azimba tegula nti wajja kunoonya bubudamu abeera abundabunda wozimba tegula bazimba busisira bazimba matundu baali but by the time a political party let's build a headquarter butebe nkebonale bagambye ebibiina byobufuzi bwe bizimba ebitebe alaba butebe nkevu abasudani abali wano abalina zi bizinesi abalina amayumba bogeda maaso awo baba tebacha omusudani watukira okuzimba wano ekizimbe abamaze okutrustinga chovola bantu bava ne wabwe ngenyumba gyalina wano is even better than enyumba gyalina South Sudan kitegeeza nti South Sudan tafunanga yo kukkiriza has never believed nti wali emirembe ejiri chovola abana basomera wano
enjumba bazimbye Nansana bazimbye Munyonyo why bafunye confidence mu ggwanga lya Uganda kati bwe ndaba ekibina ky'ebyobufuzi nga kifunye confidence ne kiddira akawumbi ka ssente obuwumbi bubiri ne kibuteka negamba this is our headquarter ako kabonera ak'okungola kalaga ekyomundu ekyalabika nti tufunye confidence mu ggwanga lino n'obukulembeze bw'eggwanga lino we can now even settle. Number 3, parties zino tuziwa ssente ekibina ekyakye tusinga okuwa ssente ng'oggyeko National Resistance Movement nga government kyewa ssente is NUP. NUP tugiwa obuwumbi busatu every quarter obuwumbi busatu 3 billion shillings eziweebwa NUP nga government yeziziwa NRM bajiwa NRM funa 8.6 billion every 3 months okuyita mugunti mu electoral commission not even iPod because even if told him iPod but this is about the law okubera nga facilitating political parties zaffe okubera so ndaba accountability olaba accountability ya sente zaffe nga government bwe bazimba ekitebe golaba sente za government kubezo sente za government yeziziwa kakati I want to change the electoral commission kati change egendeko political parties zitandiko ku accountability every year zizeyo babadde bakikola bulijjo okujja kenare waliwo buzibu manyo buli munda so kati change we need this before we give you money for another quarter give us the accountability ze twakuweza quarter even your plan so nze ndaba olaba butebenkevu ndawo butebenkevu olaba progressiveness mu kuzimba multi-parties mu ggwanga lyaffe ate ndaba ne confidence abantu gye bafunye mu ggwanga lyabwe joyita confidence bali abazimba ebitebe nga bagamba Uganda is breeding and that is the problem nti kati ekintu kino kubanga tukyogerako and by the way yensonga lwaki olaba nga abantu balemera ku NRM nga bagironda kuba abantu kyeboogera abantu si kyebalaba toyinza kumala kuzimba kitebe ekyo n'olowooza nti ogenda kudda mu kutuwangula already nanti waliyo otugamba ti bano bagaye tebanzikiriza sinawe entereera sinawe enkolaki tebakola kikati olwaleero n'ekitebe okizimbi n'amaanyi gonna ogalina kati bano balina bibiri balina najja nankumbi balina n'ekatonda balina n'ekatonda oli bw'aba ateekateeka kulonkinga kitebe ng'okeera kuyiwa abajasi n'embuukuli neki that is order era kyovula abasirikale basasulwa mu ggwanga lyonna there must be order and freedom. KAIJA ina jalaga wale moroka chovola olwo nebitaala KAIJA ne wankubadde obujjano ku macha olwo itanti kati chaka red tuzagana dance obudde bwa TV bompise ko nedda sebo there is time katirinda kecha green chake bwichiba tichende nte you have this not a failed state managing we bisobola okuba mbino okuba lero walo head of state agenda kujja wano ne mwagala kugulawo katebeta mulinde ko mujja kugulawo encha ona renkera ne bakiriza ne bagulawo so that is the order je tuba that is the order banno mu kibina cha NRM bo ensonga eyo okugulawo ekitebe n'okuzimba ekitebe baji minimize nze actually abasinga badde bagamba that does not mean anything kubo because that is gogambye ngolabamu ekirungi olabamu progressiveness olabamu progressiveness headquarters of twagazisimba mitima gy'abana Uganda headquarters of that is our vision walinga wenteekateeka y'okuzimba ekitebe eky'emyaliro 27 that kiyinza okuba ate mu biseera byonna bwe wali mu kintu mwennyini kyafiirawo kyabyagwerawo ebyekitebe eky'emyaliro 27 priorities zikyuka singa byali bya kitebe singa UPC singa abaka wa parliament mu parliament oba singa ekyatukulembera kuba bogeregeranye ekitebe kya NUP n'ekitebe kya UPC entosobola na qualifyinga kuba fumbiro ekitebe kya NUP tekisobola do qualifyinga okubeera efumbiro iliye kitebe cha UPC but where is UPC so kitegeeza nti we go beyond just buildings famanyi ogambe nti NRM ekitebe ekyammwe kiri mu mitima gy'abantu Honorable KAIJA ogojo okutandikira awo Honorable Godfrey Wanda Subi agamba alaba stability bembanga mwetekateka muzimba bitebe naye kyesimubuuza kiri kimu baliyo banga bali bazimba bitebe ne kiraga stability atabalala ngebibina byeyuza mu byuli kanjogedde ku katonga omukulu nanyiga naye atejukira waliwo Honorable Nanda na Mafabe ali wali na yesibo bwenjogera nti Secretary General OFDC
naye yandibanga enchanja kulaba intention to sue kati ekyo mwekiri naye nga bwe nagamba nti as we grow nga tukula nga as political parties tukomyewo jukira individual mate tujibaddemu ebbanga ddene ebyo byonna twali tubisuubira omwana okugwa naddamu nayimirira neyekubako ettaka tekitegeeza nti kati olwabadde no it is normal mu growth yaffe bwe tuba tetukkirizganyiza jeno omuntu bw'atakkiriziganya na FDC mainstream yagamba nagamba and he's okay, he's moving ekyo kitegeeza nti waliwo empalana to me ze ndowooza nti bwe tuba tusobodde kukkiriziganya engege because in political party we must agree on the ideology yaffe tekwataganye tusobola okwawukana what I believe nze kyenzikiriza mba mugundi mu KAIJA bunaku byatugamba wano a political party is not just in the headquarters, it's not just in the building. A political party is an ideology. Olwaleero FDC ogirabawa obagenda kuwagira ku nsonga eno. That's where FDC is. Bwebanga ogiraba Katonga, that's where FDC is. FDC is not just a name, it's an ideology. Ekitebe kya NRM kyasigala mitima kati tovola concept ya kuzimba mitima. Honorable KAIJA wotandikira wabaddeyo kirungi ku kitebe nga kirongingibwa wabaddeyo ku mukolo nabaddeyo kitebe kinene nnyo kiteko kuba kina kye kitegeze kinene yes kuba ekisinga ku just building kambere mbaje ino kuba ne base wosinzira ino kuba ko wotandikira ekyo kiwanda akimanyi niye olwokuba nti waliwo olwobanga kitawa ina bintu byage anakola nga tosobola mulangira mu bantu bali bakunganya bilioni 13 ez'abantu zaba kunganya bayisamba na Uganda wane gali 13 mu cash siza mu accountability bagati twagala tusuubiza gweze ncha tojja ezalio zijja abantu ne beewola bajje basonde 13 teri ayiza zigamba emyalira 27 giri mu mitima gy'abantu kati ononyo okufuna obuzibu mu NRM ngoli we NRM bakulyeko nga zobuuza sentence teri azibuuza so bannafa bannopo okufuna address kikulu NUP sajja kuddi kwa nomanya mbira high command ebeerawa kakati bano kyebakola bo baalowooza nti ekibiina kyabwe tekijja kuva mu buyinza era olwaleero NUP bwegamba mbu egenda kuteeka essomero ly'ebyobukulembeze mu Kavule ekamwoca wama ono yagenda Kyankwanzi awali ebyeggwanga kuba amanyi nti ali mbuyinza ina access bogamba nti amuneffe katufune wana abantu baffe banatuulira nga tulikikolwa neeke naga wano waliwo abajega banna Uganda bennawamba mujje mugituulize mu State House nedda tekitegeeza nti bajega tuli bajega niwatawana muntu ayinza kugenda mu kooti kubuuza lwaki NRM ekibiina kye NRM tuza kokasi yes izituula mu State House ne bakozesa amazzi gaffe fenna ne bakozesa amasanyalaze ne bali emmere yaffe watu ina bongambo ate batuukayo ne bakozesa ki byonna nga bakozesa byaffe ekyo paize eyo disorder esinga obunene kakati bwobanga oyina ebyo ebyobwereere nyina mukadde wange yagenda lulinga abazungu bakyali wano bwe bakuwanga ennyumba ng'oli munene bakuwanga ennyumba kye bayitanga ngeri furnished ngeri mbuli kye weetaaga erimu dining erimu ebitanda erimu fridge erimu zikuuka nga erimu entebe byonna nga biki nga mwebiri era gwe wayingiranga nangoyezo kakati mukadde wange sijja kwogera mukazi musaya kwa kizo okuzuuza ani yali nejjamu bayimza off air ubato nga bamwe ennyumba ye n'agifanishinga n'agiteekamu ebintu ebyo byonna nakaseraawo kakati bwe yatuuka nga agivaamu n'ayita lolo n'atika ebintu bye eyali addamu nasanga temuli najja kubanga ebyali eri gye yali tebyali bibye n'avaayo na suitcase bwe najja n'atuuka wano okutuuka nga ennyumba nga nkalu n'akuba emmeeza bannange ennyumba gye mumpadde enkalu kakati ne NRM bwe terimu kukola mbweraba ennyumba eri furnished
teraba nsonga lwaki egula dining egula city egula biki ekibeyinuza kuba nti bayina zi state house bayina kyankwanzi ebya government teraba lwaki mbu yakozesa savings ze abikozese era kyekireetera ebibiina mu Africa ibadde mu buyinza wano okubiganyamu ne bweranga ddala nga weetaaga resigning ekyokubiri kibeetera okugwa nga bivudde mu buyinza kubanga biba tebyazimba mpagi zibeezaawo kibiina nga ki nkweteekera nga tebali mu buyinza kati olwaleero baradisi badiso baki bakola kinene nnyo mu kuyamba okuzimba structure ze NRM mu bitundu byonna genda bizana RDC badiso ne diso district internal security bagiso baki obaka eri ku ttaka buli woraba structure eyo kakati awatali we NRM bwe bakolanga kyoyo in the event nga tokyalina buyinza ngezo ziri record ezikyali zizo kiba kitegeeze goma zo collapsing ekitegeeza NRM kyeriko ekyo kyogerako tebakimanyi nti kibaleka mu bbanga nze ndowooza mwai Museveni political scientist nze namusomako kitono ngezezaako kale mu class nengezezaako okumusoma organization ezikola kitya olaba ote organization egenda okubeerawo nabuki olingaga nti kyakola akimanyi ye akimanyi kyovolaba bwe yali mu lukiiko lwabwe olwa era ekyankwanzi n'abagamba mbwe ekyedde mutabani wange okujja bunafu bwa kibiina CEO owekirosooka ga statement eyo kubanga era ye national chairman yegwe gundi yani JFK ndi yagamba the back ends with me ngategeeza ki buli kizibu kyonna ekijja nze nteekayo omugongo kuba gwe nanyini government era fe abawagizi naye mu kubanga kyakola akimanyi nti kiri detrimental eri future y'ekibiina kye ekyo kitegeeza ki kuba akimanyi anti kati kubanga nenda kiinamu benefit akifunamu yes akifunamu kubanga NRM bwebanga eri structured ereetera okuvuganya munda olwaleero singa olabawo abagalo ba president nete yandiyagadde alekewo ekibiina ekigumivu obulungi nga ne bwaba ali eri alaba nga alina kyeyalekawo mu legase ye bw'atunuulira North Korea ewa Kim Jong-un nga ye muzzukulu wa nga kitaawe yali president ne jjajjaawe nenga tewayi kulonda beewabwewe n'atunula kyala e Saudi Arabia obwakabaka obutaweza na myaka 10 nga bantu basalako bannaabwe ne bafuuka bakabaka n'alaba ekiri e Syria nga waliwo wakusatu Wasad yes Wasad kakati ekyo naye akiraba kati woba oyagala kukola ekyo kyova ate ekyo China kirala kuba waliwo Communist Party waliwo ab'amaanyi abasalawo obeeri abala ab'amaanyi munda naga nti gwoba ojja bakiwanda yabakola ki yabajja kakati bw'oba gwe oyagala okusalawo you dismantle agamaanyi ogamenya Honorable KAIJA yekyagamba nti bino biraga stability Honorable Kiwanda nti biraga stability ensi etebenkedde kuba wotuukira okuzimba ekitebe obeera olinga alaba future oba kitega kyengamba oba olinga alaba future nedda bw'ogenda ku nnyanja osobola okumanya amazzi ganaabimba waliwo olwotamanya nedda osobola okumanya abalunnyanja bamanya ababeera ku nyanja ffe abalunnyanja ffe tulina bye tulaba ife abalunnyanja twene kuki tulaba nkugambye bw'obeera ku kyala nga kuliko ababbi togula nzigi bagula nambwa Mwai Museveni buli wambanga ng'ateekawo base era juzi moita ali ekuba ekifaananyi Mwai Museveni ng'akubye laale mu 84 erukonjere yali mu nsiko kati awo nga yatwalawo nasobola okuzimba ekitebe mu nsi gy'omanyi nti tabangufu esawa yonna bakizimbya mu constituency yaabwe ya Kawempe South ewe bali we balina obuki singa agenze n'akizimba egundi erwakitula Uganda bleeding erwakitula no let me tell you muse bleeding nga bola Somalia ngozimba bitebe yes kakati gitulaga
tukyali mu lugendo situka yese bino abantu bagezaako okukola kwe kula nti tugendeeyo gwe gamba nga bw'otunula NRM nga togitegeera wayo n'ojja n'obuuza Kiwanda ne bw'omubuuza mu kamera si mu kamera abantu tubateeka kibaleka n'omuuza mu kyama nti bw'otunulamu NRM ani ayinza okusikiramu M7 duyare ajja kulaga nga teri ayagala okujola era agambye nti yeye era akyogedde aseka tutandika ddi okukola ki nga Museveni amaze owuliriza waliwo onatwala tubere ba president babiri si ba president babiri osoma muvuganya wakiri mu kamyufu bakulayomuko nawe ogende bannange nze omulenzi omuntu avudde nyina ekedoozo biki bwe biti nange bandabe yes kubanga era omutabani wa Kiwanda gwolaba nga omwana ono ajja kusooka okumanaginga ebintu bya Kiwanda bwabo omusanga mu faamu azaagala bino abyagala ng'omulaba ne kakati wano otuuka n'omulaba nga tolaba akola ki kubanga gundi ziraga kazibera organization ezire fomo bakulaga nani ayinza okukwata akati no mulaba ozimanyi ozayo kati ono era walono gogamba nti bwoba toliiwo nti ono bwataliiwo wajja mbeki bwataliiwo zuma yajja gundi yagenze have a vice president yes wiki wedde nawe byo bimanyi wiki wedde gundi yadda wandiika Onyangobo nagamba foreign affairs yaffe yabaaki office ministry ensonga zebwe nagamba lulyedda mu nsi ezisinga office ziri bbiri zolaba owa finance and economic planning n'owa foreign affairs bebalabirwako bwebanga ekibiina kikyalina continuity bwolabanga bagenda okudda muki kubanga owa finance abantu bamulaba nga yakoze policies ezibabuludde oba zikola ki owa foreign affairs ensi zonna gwe zikola ki kubanga olwala ensi olina okwaba okulagana nabo naye akati era ogenda nola nti era bw'otulira mu America ng'obasanga bantu b'amaanyi nnyo abali mu foreign affairs olaba prime minister bayitirivu ebungereza abasinga baaliko baki bagundi ba foreign secretary obanga baliko ba exchequer wabwe yaba minister wa finance ne kati olwaleero osanga bw'obuuza munnauganda owa bulijjo ani wa foreign affairs ayinza okumwerabira abali police tumanyi bw'olaba mukadde wa KAIJA waliwo omulayida nga alabika yabivuddeko pyu toyinza kujja nti onanebo KAIJA mu ddakiika emu n'ekitundu wabaddeyo mu kulaunchinga ekitebe twalabye n'abalala abanene munnauganda ate abaddeyo akulaba asuubira ki yalabye Bamiria Matembe yalabye Dr. Besigye ne speech ez'amaanyi ne mugera ebigambo ebikankana asuubire ki bwe muvaawo nedda ekintu ekisinga oba bwe mwavudde awo wansi tubadde tugezaako okulaba nti abantu abatunula sayidi emu babanga bakolaganira wamu ne wobanga olina gy'oli eri naye nga muwuliziganya ntera okukiwaako ekyokulabirako nga ku kyalo ababbi bazinanga ekyalo nga mwenna basemaka n'abalina abavubuka abakulu bafuluma ebweru balwana okulaba nti bagoba ababbi ku kyalo kuba mukizuula nga famire emu eyinza obutasobola kwerwanako so kakati kyetugamba nti weete kubanga ekikulu mwakanyiza ku kyokukolagana n'okukwatira wamu yes okukwatira wamu muyinza obutaba FDC Katonga ne NUP kuba munoonya ekibagatta bwe ekintu ekibagatta mwetaaga okuba bannayuganda enkyukakyuka bye mugenda okukola biyinza okuba ebyenjawulo ideology wejjira nga mufunye ki newane ekisooka kukolagana nti okulaba kiri kiva kwa kituzinga okwetaaga Uganda yetaaga product gye bayita transition kwa mwai Museveni emyaka nga atumazeemu emyaka 4 weetaagawo gavumenti eri awo wakati egenda okutusalawo okutujja wano etusaza omugga tudecide kati ogwo mwato ogwo okuba mwaka kitegeera no of course mbadde wana emirundi mingi ne transition neginyonyola era agoberedde ebbanga eyinga mwami Lukwaya singa mwaka kitegeera ekyokukolagana n'okukwatagana era otulabye ebbanga lyonna nga tugezako kyo oluusi kuba n'okusomozebwa olwaleero waliwo organization I think IRI yasanctioning gundi research ngebuuza lwaki coalitions oba corporations mu Uganda zigana kuba abakola research bakitegeeza research amugamba
waako bayinza kukolagana batya kwakyegeza bottom line nti okukolagana necessity kyetaago mukyetaaga naye ki ekibalemesa aga nti gundi alina kuba kati olwayo mu Uganda tusuubire nti mubivuunuse tugenda kulaba Honorable Robert Center Muchagulanyi Dr. Kizza Besigye Harold KAIJA n'abalala nga mwenna muli kimu okugamba ekyenza it is a work in progress wano mukuba mu Uganda olaba ne mu business kiwanda ne bwagagawala tayagala muntu ki mulala mu business tetumanyi partnerships tetumanyi kulania company mu shares wala omusajja omu twali awantu ngala business is successful kati mulala Uganda nyina kati namuga mulaba omwami oyo bera atandika yampita tandike bwe yagenda okubuuza nyina yanamugamba ho oyo musinga obuyigirize ate gwojo wagolese sente nyingi ko ajja kutta kakati fe tulowooza tusobola kuloweza mu ebyo ebitasoboka tumanyidde kubera solo kakati nobanga sente ozisobola nezituka wotazisobolera gweyagala ozimanaginge era business kati ne mu politics so katulina kitanya ku leadership olina akiraba nti osobola okujja nga oli wa ideology eno neeno ne manti neki ekitugatta gwanga litugatta bwe tumala odifuna ne tutereeza ekisaawe ground twakakati katuvuganye nga teri agana munne kutambula genda boti competition kubanga olwaliro kati competition y'obwongo mu Uganda teriiwo kyemuliko kati kyekigenda maaso ndoza abatulaba bakitegedde kirungi nti Honorable KAIJA Harold yabadde buterevu mu ate ekyokubiri kintu mwenyini muli ndi musomesa oluyalo oli bw'aba tantegedde mukachitawa bamuroga Honorable Godro Chibana Subi obiwulidde abasajja formation zitandise okola ki zitandise okunyweza n'okuforminga Mwami KAIJA bagamba nti tugenda mu transition government from transiting from what What are we transiting from? Transition government. Twetaaga. Twetaaga but yes twetaaga. Net transition ndo. Era from what? Ne mawa kugamba. Kyekyamu sija gamba. Transition from what? Nze chemanyi aja kinyonyola. Nenze chemanyi bogera ku transition. Balowooza nti bakifuna mu kifananye eky'okujjamu bukulembeze eriko kati eya NRM. No kugenda. But we've been doing that for 5 years. From dictatorship to democracy. You see, one, my Mao, Bwabange Chali, because it's wrong. Ani? Mao. Ngache chamulete. Yayogera ku transition. Transition from what? From dictatorship to democracy. No, that does not exist it. Kuva mu busibira mugwa since 1986, we transited, first of all, 1986, twava mu lutalo. Netugenda mu netusoka tugenda mu government yawe y'ekipooli tetunagenda mu kalulu netugenda mu 96 netugenda mu NRM netutandika okulondera under NRM netumala ekyo nga tukitambuddeko kyetuta movement system netugenda mu multi-party. There are always two forms of government, either the movement system, that's the constitution jetulina, or multi-party. Kati bwe tugamba transition, are we transiting now from movement? From multi-party back to movement. So tochitegeera kyebogerako kati wa muboza edakiike mosobola kitunyonyola n'abali ebweru ne bakitegeera transition twagala ku transitinga okuva mu buwambe abantu omuntu eyawamba institutions eggwanga yani yawamba Mwalimu 7 esino ono talimu ono facilitator okudda mu democracy kakati mwami Kiwanda akimanyi olwalebwa omubuuza kika kya government kike balina nga balina president wa DP mu government mu government president general wa DP yes ate constitution sikyega gwa eyafe ya winner takes it all sibwe gamba balina president wa DP mu kibiina balina almost president wa UPC mu government nga ayitira mu mukyala we balina abala bagenzi ba pikinga proxies ekyo nga ne vice president owa government yaabwe siwe NRM Jessica Lupo siwe NRM independent nga yakola ki yali awo kiba kitega abakkiriza nti waliwo ekifuna yakati ekyo so transition eyamwe gye munoonya gye mugoba ogambye nti yakola ki transition twagala okuva mu busibira mu bwa okugenda mu demokrasia era mutwagame nenda agitegeere mutwagame okukola ebintu bina bwe tufuna transition eyo constitution eno semateeka waffe tutunuulire
eddemu ebagibwe butwa ngeri wotakuza kitegese bulungi kitegerekese bulungi akadde kooli anti nedda nkinyonyola n'abantu bali eri ayinza first runner kakati bw'ogira constitution ekyokubiri okuddamu okuzimba institutions za government okuzijjamu okuba nti ze NRM nga bolabola kibagambye mbu Western yesinga okutwala emirimu gya honorable Godfrey Kibanda Suubi eddakiika ziri 2 akati njagala mbabuulira isi yalonda biki abatulaba ekigambo kyabayita ensi ensuubize transition tebiriyo bano beboogera tebiriyo transition twagigenda mudda we are in the transition twagiyingiramu bwe banyonyi we already at the take off stage pilot ayinamu auto time when we tuli ngoita sola na kuja gundi kwenyonyi alimu auto nga abantu bali mu parachute wano wetwogerera actually chovola bolokuba tuli mu auto buli political party roza katika tuzimbe ekitebe baneka katika tweyawule mwe otandise okwogera nga bali bendaba ku mikutu abagamba nti okuwasa omuntu okukola embaga it's a sign ya democracy. There was a time there was a time when I was marrying Veronica nga tupangisa nju wa mchala mukka ne tupangisa ekireka time netuka nga mchala walina okubayo enju ne mukibuga wali yenju nezaba pangisa. You cannot tell me that me and Veronica we are still in that transition yagwadda olwaleero bwe tubeera wano ku solo tikyolaba kye tuliko wano ekibuuzo nga tulina station za salt ezigenda mu mmeka nga gokyalina transition ya salt you are really misplaced. Tubuuze ekibuuzo bw'olwo bali ku ki olaba kati kye balimu kiki bali mu kubuzaabuza kye balina okukola kiri kimu kubanga KAIJA kyayogera kati kyekimu kye baagala okuddamu kakati tugende wali twesookeyo kati bagamba nti bwe tugende wa Kyagulanyi tomanya Kyagulanyi amasanzi gayinza okugira amanye nti naffe twali naye nga ggulawo office balina ekigambo okubatisa bano babatisa bubatisa katugendeyo tomanya omusajja ono awo ntegere tuli ku kituufu olaba Kiwanda avuze awo ntegere tuli ku kituufu obubaka buno kambujewo tusiibule katusiibule hello ku kituufu hello singa owanye nambadde ng'abana asomo baka buno mu dakiika emu tuveeko. Hello Mr. Paul, thanks for the program. This is Mima Shaban from Tororo. NUP is going to lead Ugandans in 2026 and let NRM members be aware of that. Kali yendowooza yo owe Tororo. Yes, it's okay, but we are not in transition. We want to close and to transition. We are just competing for political party. Whoever comes, lead. Okay. Transition. Good morning, Mr. Presenter, NRM registered midfielder, Mr. Chiwanda. He can make a wooden shoe look a leather one. But the truth is that all the grassroots yellow people in Uyende here are in deep shock after seeing developments at NUP, and they are thinking of taking a move to the left, given that the office in the district is open and for hours it is closed. Greetings to Honorable Chiwanda. Sebo mukyali wano nembo abantu ebuyende bannakibina ky'NRM batiddemu bwe balabye ebitebe bigulwawo kati singa nkulaga ku office katonyo webere kasankulaga ku office NRM eziri Kakumiro nenkulaga office za NRM eziri mu district eziri Buhweju ezira okay headquarters are actually looking much better than what you see at Kamocha here. Rwanda tulage yawa. Yes. Yawa neza obakala kazimbe kenda bakebasize agama tumema poloba likuweleza nze Salogo gamulengeje kasokoso naye Kiwanda Lwaki temuswalako mwe buli wamu nedda si Kiwanda ndoza ayogera generate mobirawo naye kyemanyi ndoza ategeeza ku kitebe nti naye nakyo mwakibba kale bakwakiri sikizeme kya mameka just sends up ziri ku account so ya account ya Twitter katoka account the money is there oli mukulembeze mu kibiina yes sente tuzirina NRM bakulaba twakunganya nga actually nga zimaze emyaka 10 mwani kama kiseera ekyo even anaziri yake boni omwani kwa kiseera kyali Ameria Chambadde we still have that money tukwatangako it's intact kale onagamba naye KAIJA retirement benefit yamuko uliriza naye mwami KAIJA omuwamba afaanana nga gwe
anyirira ali wana alinga omuwambe bwabanga afaanana bw'atyo then fena tuwambibwe nja kusaba mpambibwe osanga nange nandirazikako bulungi oyo Kavuma Aaron tweyazanye tegera kuli subject oba okuwambibwa kuli subject akutegeera onagamba Denko Dubai Buwerero ndoza agamba it's time to appreciate NRM because it has built its headquarters through the support of NRM. So we give them money without NRM, no NUP. So Honorable is very right. Long live NRM. Kakati oyinza okuba ngayambadde sapatu ya the current political drive uliriza bannange tubaseme ekitiibwa abakulu bali the current political drive in Uganda's politics cannot remove General Museveni since DP broke and the defiant Katonga members are still active in our politics because we are migrants and film they are migrants and film actors. Nze Sembus Ivan awo migrants ategeeza kyagante baveno badeno bava mu kino mu kibina ne bayingira kiri anyway nedda omuntu asooka obwongo bwe nga busobola okulaba ekityamu n'ekikyufu kakati ate ensibu yita okay kuba Katonda yakola omuntu nga tali this is Ermula FDC omwana aba okay agamba nti ayamwe ni kisaasi Kiwanda haha autopilot kanyumidde nnyo agamba nti aka autopilot nogamenare kati Uganda erimu autopilot really yes abantu tobola abali mu kuzimba headquarters kale eddakiika eryemwemu tusibule kakati sobola malawo bakabulungi nze ndakubategeeza ekigambo kimu bw'obanga oli mugoberezi wa politics wa Uganda ng'obigoberera Dr. Besigye yagamba you should be following but following si kirungi fena tulina okufollowing bw'obanga oli sinsiya ng'otunula nga tutunde zino colors olina bassebo ne bannyabo olwaleero nga nupo esobola okuŋŋaanya ssente zaayo government neberanga esobola ojjuwa obuwumbi busatu every quarter ne bazikuŋŋaanya ne bazimba headquarter ne tusigala nga zibaweebwa ekyo kitegeeza bassebo ne bannyabo actually ne FDC we give them money I think FDC tujjuwa obuwumbi nabo mwami Nanda Amafu ajja kugamba era banakyusa signatory mwami KAIJA ajja kubazira every quarter we give them money about 2.5 million shillings kakati njala bategeeza bassebo ne bannyabo nti ekyo kitegeeza nti eggwanga lyaffe riri on the right track tambula oyinza okuwanga munawo sibule nekkiriza there is stability and there is a country gibaita Uganda terms and in that country munchita order and tuwe KAIJA eddakiika muna yasibule nanyine buyinza bunnanga akugeye wali order abatulaba njagala okubebaza okugoberera olobenda byabetaaga ddala okuyamba okutunula ebintu bino bwotandika okutunulya n'engabana y'emirimu gy'obwa CEO wana eri mu monitor n'ogiraba otandika okutegeera wa gye tukola ki gye tulaga bwe baba bagamba nti bano bakuŋŋaanya ssente ez'okuzimba ziri ku akawunti zimazeeko emyaka 15 zikola amagoba ani agalya era lwaki kubanga bayita abantu mangu muje tusonde ssente zimbe lwaki tezimba so n'olwekyo bona obutazimba kikulaga baraka balina kye balaba ne bagabwe binaba biyiika tetufiirwamu kakati bo bano bennyini bakubuulira kubanga bali embuga bwekintu si birungi abalaba Soul TV tubeyanza tujja kuddamu tusinkana ewiiki ejja olwokusatu basibulidde wano